tuli kunoonyereza okumanya oba ssente ddala baali balina okuziganyulwamu baazifuna era oba zaabatuuka. Twafunye okwemulugunya okuva ku NRM Secretariat era ne tukitekinga up. Ambeko poliisi okunoonyereza ku ssente ezaakuuma akalulu ka pulezidenti era nga kigambibwa nti n'abantu abamu abaateekebwa okugenda okukuuma akalulu ka pulezidenti baggibwayo ne bateekayo abantu abalala. Twagala okutegeeza abo bonna abaali emabega w'ekikolwa ekyo eky'okubuza ssente mu magombolola gonna nti abantu abalala bakyanoonyezebwa era bagenda kubeera nga bakwatibwa. Nga buli muntu alina okufuna emitwalo 13 esatu gya training bw'oti bwe bakuuma akalulu, emitwalo 10 gya musaala gwe ng'omuntu. Nakwata amanya g'aba polling agent ne nga submitting ewa RDC ba diso ne diso basobole oga screening okakasa nti ddala abantu batuufa oba NRM bajja kukuuma akalulu ka pulezidenti amanya nengateekayo naye kyankubye ekikwe ku lunaku lw'okulonda bwe natuuka mu polling stations nga abantu abaliyo sibamanyi. Ku nsonga y'okubbibwa kw'ensimbi ezaali zigendereddwamu okunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga, tutaddewo okunoonyereza tulabe baani bekikwatako olw'ensonga nti nga gavumenti eri mbuyinza beeteefuteefu okuba nti baweereza bannayuganda mu bwerufu ate ng'obwerufu twetaaga okubulaga okuva mu